ennaku za leero obudde bwampewo bannange era ffe gye tutuuseeko eno gye tuli Uganda mama nnyabo kale bambi kika empewo bwe tuli era ndowooza osobola okukiraba nnyingi ddala naye nga bulijjo ebaayo nga tugibambwe titubalamusizaako bakwano buli omu gyasinziira okutulaba era nga tuli bamukisa mwenna abatwekuumirako mwebale kulayikinga kusharinga n'okusubscribinga munyenye yaka yakoze kuseeya yake buli muntu alina emunyenye ekitwawula nti ezimu zaazikira tezaaka tubagamba mulimu abangamba maama weeyagaliza owaaye gwe munyenye ekola ki munyenye yange yaka naye neeyiyo webanga eyaka awo nno ffenna tuli bakwaka tuyambeko n'endala era zikole ki zisobole okwaka tuli mu kizikiza muno mu nsi mwe tuli ng'ensonga lwaki tulina okubaako munyenye zituyamba nga zaaka okutumulisiza wa gye tulaga owatali munyenye tolina gy'osobola kugenda kubanga osigala oli mu kizikiza bamusizaako era ng'ensonga lwayo ndeese nsonga yakuba nti kwongera kukatiriza okubajjukiza nti kyano eno yakuyigirizaako byakusaba kulwana ntalo mu mwoyo ne mu mubiri kuwangula balabe baffe katonda ateekeko bbugwe eri bonna abatunoonya batubulwe ate nga kisoboka kasitoba n'okukkiriza wabula okuganyulwa mu nkola eno olowooza oyinza kukola otya ekisooka subscribing ekyokubiri sharing ekyokusatu likinga ekyokuna era commenting nti buli woofuna ekintu ekirungi n'okyongezaayo oba okoze omulimu gwa mukama awo nno omutima gwo gwe gumaze okweraga nti oli muntu mulungi mwebale nnyo abakikola mukama akibawemu omukisa neeyanza mwenna abanyaniriza okuva mu ntandikwa gye nava okutuuka wano wendi era nkyayanirizayo nange abalala abapya abanegatako buli nnaku mwebale abajja mu inbox yange bujja mu inbox yange teweetaga kwetonda enamba mbangi bawadde era mujje mugikozese naye ekisinga okuba ekikulu gwalina ekintu kyewalagadde bambi tuyimiriremu wandiika nti nze amanya gange nze gundi ndigindi nsaba muyimirire nange mu nsonga bweti ne bweti ne bweti tugenda kuyimirira tusabe nga naawe bw'osaba kubanga bwe tusaba kiba kirungi naawe n'obaokola ki noba nga wenyigiramu n'olema ate kubanga gwe webase basimbu kubanga wali abakulwanira we banaafa olwongo obulamu bwo naawe bukoma nedda tetuvudde tujja olwaleero ne sister Helen nga yensonga kubanga yagenda okubanga asoma ekyawandiikibwa bitya bwe tuyinza okwerwanako na biki ebiyinza okutusumulula okutuyamba mu ebyo ebibadde bitusibye sister Helen mbuza ku bantu bamukama balamusiza mu nnya lya mukama waffe Yesu Kristo amannya Nakabgo Allen era nga nsabira mu Glory Church International Kagoma omusumba wange mu mwoyo era nkulembera omusumba Edgar Kwagala mukama babamukisa olwaleero njagala kwogerako ku buntu butono ddala nti bwe tubanga tusaba biki by'olina okusooka okutunulira nga gwe tonaakulowooza ku kusaba kubanga toyina kuva eri buvi nojja n'otandika mukama taata nasuza enjala okimanyi okiraba naye okimanyi naye tompa mmere naye baniba bubalya n'okuyiwa ne bayiwa tulinako gye tutandikira gye tuva ate tobaguka bubagusina musaba na busongo eva musanyu ne munnaku mukama asigala mwesigwa ate era mununuzi waffe kati buli wojja naawe ng'onyiiza olw'ebikolwa by'olabanga gwe bitali bya butuukirivu byakkolako nga naye era ayongera okubeera ekyo kale bulungi mukyo bulina kubanga kusobola kwewombeeka eri maaso ga mukama kubanga ffe tusobya olumu nga tumanyi olulala nga tetumanyi okimanyi nti osobola okubeera eyo nga gwe mu kunywa omwenge onsingako mu biseera biri nze mwe nalinga nywera nga kati gonsinga naye nga ate olina ebintu kulwo bye weeyagaliza otukeko naye nga biganye ng'ekikusibya mwenge ogwo naye ng'osaba naye ng'omwenge gukaganyisiza okutukako ekyo kyokola ki abantu omu yambuuza ate kati Yesu yagukola n'agamba nti kunywa buli nnaku ekyo nno si kituufu ekirala nga mu kuyomba onsingako mu biseera biri nange mwe nayomberanga nga gwe bw'osunguwala obusungu bwe bukuŋŋanya ennaku nnyingi ne bakwetondera bannange omuntu ajula kukomba mu bigere wansi omusonyiwe nga ne bwakikola osigala ogamba sinaba kusonyiwa ng'omutima olina gwa jjinja ebyo bitusiba era obutaagaliza obutasonyokirako bannaffe bitusiba n'osaba ne bakulaba omwaka ne gukwako naye nga tova mu kifo sister Helen osobola okwongerezako ku ebyo biki ebyala byetusiba singa tuba bakusumulwa naye nga buzibu buli ku ggwe waliwo ekikutte kiganye kigamba munaye nze nsibye naye nga gwe ku lulwo olemeddwa okitegeera olinayo by'omanyiira mpozi tusobola okusaba olumu
emitima gyaffe nga tegikkiriza giwakanya n'ojja mu kyaki n'ogamba Mukama nzikiriza nti kino okimaze nzikiriza nti eno endwadde ewonye kyokka teboddayo ewaka nawe kubejja evvundu n'ogamba naye kubanga lyemaze nene endwadde eyinza okuwona nti olwedde awo bookiyiye olina okuba n'okukkiriza okw'amaanyi okukkiriza nakwo bw'oba tokulina kusobola okulemesa nti Mukama akola mu mmemme ng'olwedde yakkiriza dda buli obeera n'okukkiriza kukusavuliza so abamu basaba busabi nga abalala naye nga tebalina kukkiriza Bayibuli erina weeyogerera nti newoba okukkiriza nawe kuba ng'akaweke kakaliddaali oba akaweke ka simusimu kamala okusevuliza naye kati bw'osaba nga tolina kukkiriza era oyinza olwawo okusumulwa ekyo nkyagadde nnyo okuwulira okuva gy'oli twongere n'ebirala olaika olina bingi twongere tuwe mpozi mulimu n'embeera n'olaba nga osabye buli kimu okikoze osiibye naye Mukama alekawo eggwanga kuyigganye nti osobola okuba n'amayute n'ogenda mu bannabbi n'ogenda buli musumba n'osaba dry n'ozisiiba n'oyingira n'amayute ne gakola ki si lwakubanga toli mutuukirivu naye Mukama aleseewo eggwanga eryo nti buli bw'ojja mu maaso ge oyongera okusembera gy'ali ye kyayagala osembere gy'ali nti n'okuleeta abalala ojja kukola ki nti gwe buli gy'onookoma okubeera n'ejjute tagenda akimanyi likuluma tagenda kulikaza ddakiika eyo wabula ayagala ogwe mu maaso ge wenna Mukama alekawo eggwanga asobola okulekerawo obwavu naye nga bagamba oyo mulokole naye yasinga okuba omwavu bo tebamanyi nti gy'okoma okusemberera Mukama wennyika gy'ali ate okimanyi w'osembera eri Mukama oba ogenda kufuna bingi abamu baagala nnyo okusinga okufunirawo nga tebamanyi kikyakkola so oluusi Mukama alekawo eggwanga kubanga ye takola nga amagezi g'abaana b'abantu akolera ku peesi ye takeera tetakeerewa so kyekyo olumu osobola okuba nga oli mutuukirivu buli kimu okikola nga tolina buzibu naye nga Mukama aleseewo eggwanga oluusi n'abalala bakulabireko bw'obanga oli mu kusaba like ng'oli mulokole wobanga osaba Mukama manya gw'osaba nti ye wakugumiikiriza takola nga gwe bomuga nti Mukama olw'enkya njagala ompa omulimu alina by'alina okusooka okugyawo gwe tobiraba naye ate ye alaba ebyebuzibu okusinga gwe alabira wala okusinga gwe so kyekyo olina okuba omugumiikiriza mu maaso ga Mukama kubanga ye akola okusinziira ku magezi ge yatwawukanako abaana b'abantu Mukama bawumukisa nange oyogera bulungi Mukama tukimwebaliza era nga muwulidde sisaana kwongerako wadde naako wabula okwongera nange okuguma kubanjiganya mweyongere munyambeko okweyongera okwennyika mu Mukama kyekigenda okunyongeza okumunsembeza okumpi naye bwe munanjiganya nze ninga nenfukamira nemusinza nemusaba kiba kinyeyongera okubanga enkolagana yaffe tugizimba ng'ereebera nywevu ng'olusozi Sayuuni kubanga ddo terujjolokoka. Sister Helen, ninawe emboozi yange banaye ndyose nentuuka waawo emboozi y'abasumba baffere gye nnata bangi bambi muvuddeyo nga mujulira naye bakyembi temwagala kuvaayo mu kamera babalabe temwagala naye mumpadde obubaka naye sijjera buleeta nagambye waayo ebyaluli ebyabaawo mwabiraba kakati nalinako emboozi y'abasumba nze abaffere Katonda nze beyandaga ku lwange bwe mundako n'omuntu yenna twaba walingiza omuntu omulala mu nsonga zaatayogedde ekyange kyenjogedde njagala kivunaanwe nze Glory Church International Kagoma wensangibwa wabawo omuntu yenna nnoonya mu ngeri emu y'okumulugunya ng'olaba waali nfunye ombuuza akaana kataano bw'ojja kwata nze gamba oyagala munyenye era nze aliwo eyaka njaba bujja kundeetera wenaasiriiwo esimu yange ebeerako okwo gwe nkubira era nja kujja nkusange ku kyaki temunnoonyeza wala mbeera okumpi ennaku esinga obungi nti abasumba baffere bwe naboogera bambi abamu mmwe abasabirayo nekirabika nga ate nga mulaba nga alumbye abantu bammwe nali ate nnyamba buyambi mmwe kubanga Mukama alina wayogerera n'agamba nti kubanga abakulembera babakulembedde bubi
namwe bakulembera muzikiriziddwa kati nti omukulembezeewo waaba yakuwabya n'akujja ku layini entuufu kwalina okusumbira gwe naye gwakulembera omwoyo gwamaze ogukola ki kati naime kutunulira bintu nga kulumba wabula ate kubataasa waliwo kyawandiikibwawo mu Matayo 10 osobola okukinsomerako Matayo 10 11 kiri mu Yokaana 10 okomba ku 11 wagamba nti ddala mbagamba nti ate ayita mu mulyango ng'ayingira mu kisibo ky'endiga naye n'alinnyira awalala oyo ye mubbi era omunyazi. Olwokubiri naye ayita mu mulyango ye musumba w'endiga. Nti ate ayita mu mulyango ng'ayingira okusumba endiga ze oyo ye mubbi naye ayita mu mulyango ye musumba w'endiga omutuufu. Lwaki mwagala abasumba babasumba nga babayita eno n'eri tolaba waayitidde kutuuka omulabira ku kituuti? Lwaki babamala bazibirizisa maaso bw'abanga wakubawako ssala gy'abasabira etuukirire mutuukirize ebigendererwa byammwe? Okuzibiriza kirungi bw'obanga osoose kiwulira zibiriza ku lulwo nga tewali wakulagidde, si kyampaka si kyabuwaze. Muwakanye ebintu ebimu muleke okutambulira mu kubuzibwa kubanga kugenda bazikiriza. Obulokola ekintu kigazi kirungi kinyuma ng'okitegedde. Temubuukira bukizibu wantu na gye musanze ebyamagero kubanga muli ku bwangu. Tewaliwo kibapapya. Ekyatulokosa si bintu byansi. Ekyatulokosa bulamu butaggwaawo. Kati bino ebyensi bigenda baleetera okubalemesa emyoyo gyammwe okutuuka gye girina okubeera gizikirizibwe kubanga Sitaani talina kalungi eri mwana wa muntu yejja kubba kutta na kuzikiriza. Waliwo kyawandiikibwa kiri mu Yobu 8:2 nsomeraawoko wali nga tuzzeeyo kugumiikiriza 8:2 Yobu 8:2 yes okwakoza kuyange ntuuseewo wagamba laba Katonda taasuulenga muntu eyatuukirira so taawanirirenga abo abakola obubi. okyeyongerayo abakukyawa balyambala ensonyi ne weema ey'ababi teribaawo nate. oba okyayagala yennyini Mukama yayogedde bw'atyo mu Yobu 2 agambye nti laba Katonda talisuulanga muntu eyatuukirira so taliwaniriranga abo abakola obubi. Bw'alimala alijjuza akamwa k'enseko n'emimwa gyo giryogerera waggulu. Abaakukyawa balyambala ensonyi ne weema y'ababi teribaawo nate. Katonda mukulu mwesigwa. Abaana b'obuwala eno issue nze mbaliko nnyo kubanga nze nali muwala omuzibu era mangu ddala alubamu yange mugenda kugiraba namaze ebifaananyi byonna biteekateeka bye nasoboddeko kubanga ebimu mbutuufu byo nali nange nabijjamu nga ndaba kisusse naye ebyasigala ebyo bye nasobodde okugabanako nammwe mulyoke mutegeere nti ekintu ky'okola si ggwe wekka abaakikola. Nali nyambala bubi n'okusingako ebyo bye mugenda n'okulaba kubanga ebimu nabadde nabiyuza nga ndaba mu butuufu nange nakisussa. Tudde eri Mukama okweyisanga ebisolo si kyekituufu era si kyekisinga wabula tugoberedde nnyo embeera z'abannaffe bano abazungu. Okubagala si kibi kirungi kubanga balina birungi ebisikiriza naye si buli kye banaaleeta ntulina okukikozesa tukirondewo ng'ekintu ekisinga okuba ekyamugaso mu bulamu bwaffe. Tuliga okwawula eby'omuwendo okutali bya muwendo. Okubeera smart tekitegeeza kwambala bubi. Osobola okwambala decent ate n'osigala ng'oli smart. Ebintu ebimu tubyewale tusobole okusigaza obulamu obulungi nga bunyuma. Olwo nno tubeere ekyokulabirako eri bannaffe ab'omugigi omuto nti newoba oyagala omulala akulabireko ddala ng'oyagala akyuka alokoke gwe wennyini sooka weekyuse. Olwo nno oli togenda mugamba bintu bingi. Okulaba obulabye neeyisaayo n'ennyambala kigenda musikiriza okulokoka kubanga omulabikira bulungi, oyogera bulungi, weeyisa bulungi. Obwenzi eri abaana abawala. Sister Ellen olinayo omusajja oli mufumbo? Siri mufumbo nnyo kati okikwasaganya otya? anti Bayibuli yegamba nti mufe mu mubiri kati nze nafa
mpeereza Kristo Yesu olinganze omubiri si gwe gufuga omwoyo gwange wabula kati omwoyo gwe gufuga omubiri nti omwoyo wogukiza ne gukufuga omubiri gugenda kuga nti kati yambala olugoye olungi nti kati yambala kundisho nti kati tambula nga mabeere gali bweru naye wokkiriza omwoyo wona afuga omubiri gwo n'ofa mu mubiri banange olya ku birungi bya Katonda so kati nawe siba na musajja omwoyo gwange oludde guliwa gwakusibwa Yesu ye mwami wange okitegeera Yesu fenna atumala atema tunasigalawo sisa Heleni bulijjo manyi olina omwana naye nga njagala nkikubuuze Mukama naŋŋamba mulinde ojja mubuliza mu bidera abantu amwewakane nga buli omu alaba obakkirize naye k'okyogeredde mu maaso g'Abakama buli omu akulabye bwe kiba kityo nga bw'otyo bwe wazalawo nange Yesu ye mwami wange kati musobola okutufaanana bawala bannaffe mwenna baleeyo tetunakaddiwanya nze n'emyaka 32 egyo gikuswaza ekyange giri 27 obambi kito ddala nnyo nga yemukiraba kito kale naye oli muto kyokka oli wabulanzo gawe olina kikulu naye njogereraga nti gububu kale banaye mwenna bamwenkana mu myaka namwe abenkana nga nze tusobola okubeerawo without sex tusobola okubeerawo kyolagira omubiri gwo kyenyini kyegukola bw'owakanya eya tekikukola tuyiga okufuga emibiri gye gireme okutufuga nga bwolaba essimu eyo nti bw'ogikozesa obulungi ebeera nnungi naye ate bw'ogikozesa obubi esobola okubeera ki embi Sister Heleni akatalekeka tusiibule abantu ba Mukama kyembasibirira mwesige Mukama mu biseera bino eby'oluvannyuma tulongoose amakubo gaffe tudde eri Mukama tumunoonye nga bwakyayinza okulabika kubanga olunaku luli lwalijja tewalibeerawo yadde akadde eddakiika ey'okwenenya olunaku luliba luweddeyo so Mukama abankuumire mbaagala nnyo Mukama mulungi ekiseera kyonna era ng'ezo ze mbeera ze omwana w'obuwala n'ow'obulenzi mwenna muli baganda baffe tubaagala kyenkanye okweyisa obulungi kyekisingako okuba ekirungi than okweyisa obubi yogera bulungi mbeera ekyokulabirako muyambe abantu abeetaaga okuyambibwa mu katono konna k'osobola okugaba tekitegeeza nti olina kusooka kuba na bingi wabula kitegeeza okuba nti omanyi kyekitegeeza ng'omuntu oyo gw'ayamba tayina tolinda kubeera na bingi nebadejagala okwetega kusobayo awo omutaterekera byabugagga byammwe kuno ku nsi kubanga wo watuukibwako ennyenje era n'ababbi naye ebyobugagga bwaffe tubiterekenga mu ggulu ekyawandiikibwa ekyo manyi we kiri okinsomereko kiri mu Matayo kyetuba tusembayo nakyo tugenda ne twetumako emanyi ebintu bingi ebitalina obaoliawo namakulu nga tebirina ddala wadde omugaso naye ababbi najja lumu n'abibba bw'atabamu bbi ennyenje ne zibirya kale ne zibyonoona n'olaba nga obadde oterekera bwereere Matayo mmeka 6:19 olabyewo nsomera awo Matayo 6:19 wagamba temweterekeranga bintu ku nsi kwe byonoonekera n'ennyenje n'obutalagge n'ababbi kwe basimira ne bava olwabiri naye mweterekerenga ebintu mu ggulu gye bitayonoonekera n'ennyenje newankubadde obutalagge so n'ababbi gye batasimira so gye batabbira olwabiri mu olumu kubanga ebintu byo we bibeera omutima gwo gye gubeera amiina jjukira emyoyo gyaffe gyakubeera mu ki kati kirungi ebyaffe tubiterekewa mu ggulu kale tuli bakuwanika bendera ya Kristo ewuube bwe tuba nga tuzze mu maaso gammwe mwenna batiimu monyenye yaka batiimu Yesu Kristo bendera ewuube nga mwamukkiriza nga ffe abali mu maaso gammwe butwamukkiriza nga tulina akatini ke tubasabayo tokalemera kwate emitwalo 2,10,24 kusinziira ku busobozi bwo tuwanike ebendera ya Kristo ewuube bye tugenda okukola tugenda batulikoleranga misana tuku mu kitangala ne bunaabanga bwakiro kujja kubaka amataala musobole okumanya bendera ya Kristo waawe erina okuwuubira nawaawe etuuse yakuwuubira mu nsi yonna nga wano tufuuyiddwa omukisa bannayuganda ffe tulina okisooka okisonsowaza tugenda mu baana b'amasomero bazadde baabwe babanga balemeddwa abaana abo kati ffe katukwate ku baana bye balemeddwa abaana basobole okuba nga Mukama bakolamu omulimu babakyuse
babuulire ate bakadde baabwe n'okubagondeza obulamu abazadde mubuulire abaana bayibuli muleke obabuulira obuguliza ebitabo ebyensi basome amalirize nga ate ensi gyasomye ebintu byadde asomamu tebikoze nakukola naye nga kino ekitabo obeera omuwadde ensibo ey'oku nsi ne mu ggulu abazadde mwekubiriza obuulire abaana bayibuli zigenda kubayamba bendera ya kristo ewube yesu kristo lyekuba n'amazima n'obulamu nyini yakuze kuseeya yake mbadde balungi mukama abatufunire